Champion sound as a champion sound and I made. Well on. Baza young daddy. Daddy, you're beautiful like me. Daddy, you're beautiful like me. I wanna make you. Daddy, you're beautiful like me. Kiriwo bampita Baza young daddy Mr. Tochigeza Guzoleate. This was just a live show. Yeah man. Mbadde ndi ku launchinga bandi yange gye bayita Baza and the band. Mbadde njagala obalaga konti nze nkuba live music. Manya abantu abambadde bamanye muno ndi wa leero munakajja. Just no mbadde njagala balaga ebimu ku byensobola okukola. Tinkuba live music era mbanjulidde bandi yange gye nkola nayo. So oba oyagala okubukinga Baza ne bandi kyekyo ky'osobola okufuna. Ekifaananako bwe kityo n'okusingawo. Nedda ssebo. Byonna bikyaliwo kisinziira ku buli kyoyagala kubanga bafani be babbosi bange. So bafani bange kye basaba kye nkola. Bwe baba baagala CD gye nkuba, bwe baba baagala live music gwe nkuba. Okay. Yeah man. I own the beautiful ladies. I own all the beautiful ladies. Kubanga nze ndi musajja era nyina enyimbira abakazi okusinga. Yeah man. Omutuufu aliwo omukyamu. Aliwo atali mutuufu. Bana endongo just binyoma bunyumi. Gwe tobirabye? Tobirabye ebibadde? Yeah man. My friend fe tuyimba nyaabo bajja kwenenya aboogerawe batyo. Bajja kwetonda.
just know ffe kye tukola tukimanyi nnyo nze okusingira ddala nze I know what I'm doing bro just know nze nkola kye bayita good music nze nkola kinyuma ate nze muyimbi atalina pressure that's why tompulira wulira nnyo mu kino kiri just nze nkozesa music nkola music omulungi bafani bange kasita bamu receiving ebiddako nze mba sibimanyi yaman If you're smart like me, let me say, every day for two days, I'm a city. You show me go to my window. When you walk up, you have some window. But you couldn't manage us in the bottle. The bundle must have people cool. The two women don't go to be cool. This is the 21st century. It's my yet to go. I'm a champion. Yes, of course nabo kye bakola bakimanyi timu yange bamanyi kye bakola manager Shuaman, manager Noah, manager Juma, Uncle Bonne, Auntie Gilad. Timu yange eri strong bamanyi kye bakola. Bateeka endongo weino gende watufu wenyini. Netuuka ku bantu abatufu beino tukako. Yaman. Nze nga sibuzabuzibwa. Just know kye nkola nkimanyi nnyo. Ndi ku mulamwa bro. But muno bingamba biki. Of course babyogera kubanga of course balina byogera ndi musajja nabo bakazi ate abasajja baba babingamba abakazi era balina bingamba man of course nze ndi mukwano gw'abantu nze ndi mukwano gwa buli muntu gwe wali owuliddeko muyimbi agamba nti Baza this Baza that nze ndi mukwano gwa buli muntu kisinziira of course sijja kugamba mbu kino kiri naye of course nze ndi muyimbi nabo bayimbi enkeerero jalaba nga nyimbewo omulala nga n'omulala ayimbewo omulala ffe tuli bayimbi ekyo kye kitugatta tulina kukolera wamu tusitule industry yaman music and when I sum the music I mean business bro just know nze siina nnyo byenfumba music gwe kye kintu kyensinga otegeera ogenda wulira nnyo mbu nyingidde studio n'abantu bangi tobuusa nnyo bantu andi ku bya lutalo biri bitya biyimiridde bitya kati lutalo si muyimbi wa kabi gomanyi kye kitegeeza kisokoleke bajje nga 23 kwotera Africane wa David Lutalo akabisi kandagala kakana lwaki ontwala nnyo bana abantu bange mwena abaagala Baza music young daddy Mr. Tochigeza kuzole ate mbaagala nnyo mani temuvaawo awo buli omu kyakola sigala nga kyokola wagira music wange wagira Ugandan music
nze ndi wano kubakuba nnyo. Maybe I'm going to report it to the police. I'm not bringing that pull up. Pull up. Pull up. Yeah, pull up. One bring it from the top. That's it. This is a ladies' song. Ladies, come here, song. Come here, song. Thank you so much, brother. Thank you so much.